nze nabadde neebase nabadde mu mmotoka naye nga neebase ngozi nabadde I had a sleepless night before nenkera ku radio nenkola ku Sunday ku makya twavuddewo neŋŋenda tulina show Masaka nadde nsazeewo kugenda mangu twatuuse mu kkubo nenganzi kanneebakemukko ne banvuga kati moment ezisinga sizijjukira moment gyenzijjukira ku lugendo olwo okujjukira nga tuseeka baali goes around there ate accident yabaddewo nga tugenda kutuuka almost mu Nyendo ekyalusolo so kati oba oyingira kumpi kibuga Masaka so salade cautious nazemu kuba cautious nga ndaba ndi kitovu mu ddwaliro ku gate nga tuyingira zikulaba ndaba ndi tudde ku boda zikulaba ndaba bendi nabo sibamanyi ng'omwana akutteko wano bwati ku kibega bigenkulaba nga n'omusaayi mu ngalo so obwongo ne butegeera tuweze kuba waliwo ekibaddewo kati ate awo twatuuse ekitovu ku ddwaliro ne wabeera overcrowded abantu bazze bangi so twakali twavuddeyo ne batuleeta wano e Nakasero but I'm okay. Wasinze okukosebwa wagwe nga gwe weewulira otya? Nze obusinga obuzibu buli wano ndowooza n'okuzimba aleka wazimbye abatunzeewo oza Nairobi then ne wano ku hip wano ya left kugulu kwa kono wano kati okuva wano woti nga bakuviivye okwambuka boti paka no kukiwata wanyuma nnyo sirina nnyo injuries ze nafunye Katonda yabadde mulungi. Wagenzeko mu scan? Yeah, scan bagikoze wano e Nakasero. Report edwali yeyote report edwali yeyote gamba internal bleeding bikiwe bityo. No, certainly internal bleeding. Okay. Yeah, ndi uwezo okay. Kati bino binnumako kungulu kuno byagamba bigenda kutereera era eddagala lisinga balimpadeko zero wedda ndi kumacukwano naye nga bagenda nakutusiibula agenda kunsiibula. Ani yabadde avuga? Aida yabadde avuga. Mubadde tumusibye emisipi? Twate tugisibye nti ekyokuba ng'osibye omusipi kikutaasa butafaana nti kigaana kabenje kubaawo era ndowooza ensonga lwaki ffe tuli kubanga emmotoka eyatutomedde almost abantu bonna bagibadde baafudde so twebaza Katonda wanti ffe tutaasizza kubanga era n'emmotoka gye twawaddemu ogiraba bawandazeewo ku bifaananyi byayo nga kizibu kyakukkiriza nti abantu abagibaddemu baawonye. Aida ye wamuwulizaako gwenga waali she's okay. Wamubuuziza ku mbeera gy'alimu nga ye? She's very much okay. Yeah. Tony, kana akabenje kakubiri mu myezi 16 kawundo ya Ferru waliyo gimazeewo Alfadi wagimazeewo bibeeramu ebyo tukate nayo yennyini yabadde kumazeewo bibeera ebintu by'obubenje bungi bubeerayo lwakuba nti oluusi obusinga tebubeeramu bantu betumanyi kati gwe kano kafaako nnyo lwakuba kalimu gwomanyi naye obubenje bungi bubeerayo. Jjo nali njogera n'omusirikale omu afande mukwano gwange w'e Masaka yavuga ambulance omuyita afande Jose n'aŋŋamba nti waliwo akabenje akagwe Masaka recently akafiiramu omuwala yali asomesa basi bwe yalinnya n'aŋŋamba kano akabenje kamukaaga olwaleero so kitegeera kati obubenje bubaayo wabula ekikola enjawulo nti buli obuusi bubeera buyitawo nga buli unnoticed kati buno n'okafaako nnyo olw'okuba kalimu gw'omanyi oba omuntu ow'erinnya so nze nsigala nkitwala nti it is normal siyinza kukyataakinga ku ngeri ndala yonna. Oba mu bbanga lino ettono ng'oba entalo z'emirimu zikutwala? Entalo z'emirimu? Ate entalo z'emirimu ziyita mu bubenje. Kati ng'omwana ayinza obba yakoze ekintu ndowooza yabajjega ng'ayagala kola ki? ng'ayagala kusiraanya. Kati okunsiraanya akusiraanya lwaki abatakutta busi? Masimbula olugendo lwakutambuliza. Ati kisoboka kati wansiraanya mboki kubanga era ayinza ewuuyo. Badijje bakalolo babanyiize. Badijje bakololo tebasobola kunyiiga banyiiganyiiga dda ne bibaggwako. Naye ng'akasembayo oli bulungi. Nze ndyoke just kati wano okayi wannuma musigadde era bwe mwaba nayo endongo leero
twabigenze ne mmala okuyisaamu eggaali ne bagiwulira batekewo layini naye nga kuliko akabenje Aida kiki ewasembyeyo okujjukira kyomanya firimu yonna sigimanyi era mbakulimu sigimanyi kyenzijjukira kimu kulaba bansika mu motoka abatemu mu motoka kyenzijjukirako ebisigadde sibijjukira gwe yabadde avuga tulina kyojjukira wadde ebyo byenzijjukira kuba nnoonya mu mutwe ennyonnyonnyo zijjukire kyapeninze kitabata zabadde saawa nga mmekaawo era mwabadde mugenda luddawa abadde saawa nga tuyingira munaana kuba nabadde nzija ku sho twabadde ne sho ku Tropic Inn eya Centenary Radio kati nga tuzze mangu tukole bye tulina okukola then after tugende ku sho kyabeninga. Aida gwe osinga lumizibwawa oba embeera eri etya? Esinga okunnuma kugulu kati mukunsikayo oza ne kunuuka muno kunuma sofa bino ebiwundu byangu babikozeeko era tebinnuma bambiwaayiriza naye eno hibu yesinga okunnuma nti yeekanze ono mukunsikayo kyo kyokka n'ekigere kiri akakongovu akasinziiro ndowooza byebyo siina nnyo kirala. Wagenzeeko mu sikaani? Ya twagenze mu sikaani ne basikaani nga nzenna nga amagumba gonna malamu nzenna ndi mulamu mu kifuba byonna nga birungi. amaali dokita ajja tusanga tebakkiriza